Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Stephen Kazimba Mugalu mwennyamivu olw'abantu abeefunyiridde okusaanyaawo ebibira n'entobazi nga kino kye kiviiriddeko embeera y'obudde okukyuka omusana ne gudduka okutookya obwenkanidde wano. Kino tulina ekizibu, emiti bagitemye buli kiseera ate n'entobazi abantu baffe mwe bazimba. Ekyewuunyisa mulimu n'abantu abakulu mu ggwanga abazimbiridde amayumba mu ntobazi ate abo teri abakwatako, bali waggulu b'amateeka teri abakwatako. Naye nno ffe twetta tulinnya omuti kwe tutudde ate ne tugutema ku nkomerero ffena ne tugwiramu. Ono okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde Namirembe nga luyitiddwe okwogera ku mbeera y'enkyukakyuka y'obudde ekitaddewo obweraliikirivu obutagambika. Era abantu abamu kati beebaka bute, tebakyebikka olw'ebbugumu libali bubi. Era ndowooza senga embeera egenda bwetyo abakola blanketi banaaba tebakyalina mirimu. N'olwekyo ndowooza kikulu nnyo okumanya nti Katonda ataddewo bannaye okulwanyisa embeera eno mbi. Ebbugumu liyitiridde, ebitonde bikaaba, embeera si nnungi, naawe nga bw'okiraba. Ssaabalabirizi Kazimba akubirizza abantu okunyikira okusimba emiti tusobole okwetaasa ekyeya ekitulumbye, n'ategeeza nti ng'ekkanisa bataddewo enteekateeka y'okubunyisa enjiri y'okusimba emiti n'okukuuma entobazi nga baakusimba emiti akakadde kalamba okwetooloola eggwanga lyonna. Kale no mu wiiki eno tusaba era wateekeddwawo enkuŋŋaana nnyingi n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Ekyokubiri, waliwo enteekateeka ey'okusimba emiti akakadde kalamba ak'emiti mu bifo ebitali bimu. Naawe beera omu ku abo abanaasimba emiti, era nsaba buli w'okola pate simbawo omuti, okubatiza simbawo omuti, omukyala ng'afunye olubuto ne weenyenyanyenyamu simba omuti, naddala ogw'emicungwa, ogw'emiyembe, abaana basobole wanaazaalirwa nga waliwo omuti. Bw'olabanga olubuto lw'abalongo ne weenyenyamu nga bali babiri, simba emiti ebiri. Kale nno ekintu ekyo kijja kututaasa nnyo nnyo. Nammwe abakola pate okussaako emikono confirmation wonna nga bishop ogenda okussaako emikono, abasumba okubatiza, musimbe emiti egyenkana n'ennamba y'abaana abo abateekeddwako emikono. Embeera y'ebbugumu erisusse yaviiriddeko abakulu mu ggwanga lya South Sudan okulangirira embeera ey'akazigizigi nga n'amasomero gonna gaggaddwa olw'ebbugumu eringi era alumba eggwanga lino nga singa naffe wano tetwefaako kino kyanditulumba mu bbanga eritali lya wala. Tubakubiriza ffenna tuddeyo bambi tulwanirire maama waffe ono eggwanga lyaffe lino lye bayita Uganda amakula eriringa amata n'omubisi gw'enjuki.